ompulya bulungi mu mateeka gavumenti ekyalina wejulira oba gavumenti ya NRM oba mwami Museveni oba ani oba General Court Marshal tebakyalina we basobola kujulira ku kyasaliddwawo Supreme Court. Ekyo kyawedde. Okujulira mu kooti endala nedda tekikyasoboka, kyawedde, kyasaliddwawo bwe kityo. Kati mwami Museveni alina options bbiri. Option esooka kutegeka kulonda, era kyogeddeko mu kiwandiiko nti tusobola okutegeka okulonda referendum. Bannansi ne basalawo, basiviliani nti basalewo, tutegeka okulonda basiviliani ne basalawo. Nga obuuza basiviliani otegeka okulonda, kati okulonda okwo kubeera kwa yes or no. Referendum yonna ebeera yes oba no, ye oba nedda. Kati ekibuuzo kibeera nti obuuza basiviliani bennyini bagenda okulonda, mbwe mbanga mbasiba tubatwale mu kooti z'amagye oba mu golooza nsi ebeera ki, ani akawangula awo? Bw'otegeka okulonda ng'obuuza basiviliani bennyini, basiviliani bennyini, n'otegeka okulonda nga basiviliani be bagenda okulonda, ngo akalulu kali nti tutegeke abantu ba bulijjo wamma batwalibwenga mu kooti ez'amagye oba batwalibwenga mu kooti za bulijjo. Ani tate y'amagye? Civilian kyali eyo nga tate y'amagye. Okitegeera? Civilian kyali eyo nga tate y'amagye. Kakati bwe bateeka referendum eyo abantu ne basalawo nti mwami Museveni titulina buzibu tugende mu kooti y'amagye, referendum neggwa bwetyo, kitegeeza nti kiba kiyise mu mateeka. Kati option number 1 weri nti gavumenti okuzzaawo kino ekyagenze maaso n'okakika nti kyaggiddwawo, kubanga akaseera kano kennyini kooti y'amagye singa egenda maaso n'okuleeta Dr. Kizza Besigye mu kooti eno olwaleero oba ennaku endala oba neekwata civilian yenna neddamu n'emuteeka mu kaguli, eba emenye mateeka. Ekiba kikoleddwa kubeera kumenya mateeka singa baddamu okukikola. Kati olw'okuba nti kyasaliddwawo bwe kityo, General Museveni alina options ebbiri. Esooka ya referendum yagyogeddeko naye eri mulayikira obutabaawo eyo. Kati move ey'okubiri gy'asobola okulabika nti azzaawo ekyabasiviliani okugenda mu kooti y'amagye. Move ey'okubiri kuleeta nkyukakyuka oba amendment mu tteeka lya UPDF Act liteekawo kooti eno, n'abantu kya balina okugenda mu kooti eno. Kati awo kiba kigenda mu palamenti, gavumenti esobola okuleeta ennongoosereza mu palamenti y'eggwanga ne bazikubaganyako ebirowoozo ababaka ba palamenti ne baliisa oba ne bagigoba. Okitegeera? General Museveni asobola okuleeta etteeka mu palamenti nga si yaleese of course omubaka yenna, kuba tutegedde nti Ssaabalezi gavumenti atone General Kiriwa Kiwanuka bamaze dde okubanika nti bamugamba nti yambala amasuuti ssaawa yakwogera mateeka gira ogende mu palamenti, twagala nnongoosereza. Kakati nnongoosereza nga bw'olaba ey'emmwanyi, nekitegeera, nga bw'olaba ey'emmwanyi, nga bw'olaba eya age limit, nga bw'olaba eya term limit, term limit, age limit, mwanyi, byonna bibadde biyitaawo atuuliriza mu palamenti y'eggwanga. Era ng'okimanyi bulungi nti General Museveni bwe bagenda mu bya amendment, simanya palamenti erina kyesalawo, tomuwangula oba osaaga, tomusobola kumuwangula. Alina numbers gwe oyo, alina numbers mu palamenti. Kati move eriwo ge tutegedde nti Ssaabawolereza bamugambye nti yambala, batuwangudde, twagala equalizer. Kati gulina okubeera emwemu, gusooka ne gubeera emwemu ate oluvannyuma ne tuguwangula. General Museveni tebamuwangula batyo. Kati palamenti nti essaawa eno ojja kukiwulira. Kati ate mbagambye nti kasa kigenda mu palamenti, emikisa gibeera mingi eri General Museveni okuwangula, kubanga alina numbers okusinga omuntu omulala yenna. Alina numbers mu palamenti. Era ojja kumbulira ddiru yagenda mu palamenti olwa amendment n'egaana okuyita. Bwe kityo bwe kiri. Kati tutegedde nti move eriwo yakulaba nti kino kitwalibwa ku ffulu ya palamenti, etteeka balikolemu enkyukakyuka, olwo nno bateekemu obuwaayiro bwe baagala, basiviliani baddemu batwalibwa mu kooti ey'amagye. Bati sofa ekiriwo essaawa eno kooti y'amagye n'emala ekikola okuleeta siviliani oba okuleeta Dr. Kizza Besigye mu kooti emakindi eba emenye mateeka. In fact mu ggwanga n'abalamuzi abagituuzizza babeera balina kukwatibwa bukwatibwa.
kibakola kiba kimenya amateeka ga ssemateeka w'eggwanga lino. Okitegeera kati embeera bwetyo bweri ataddeko Pale FM ekkolera omuntu wa bulijjo tulindidde tulabe General Museveni ne gavumenti ya NRM bagenda kulabika nti bazzaako ki naye nga options bbiri either egenda kuba referendum bajje batubuuze nti basivilian tubatwale mu kkooti y'amagye oba nedda. Ekyokubiri okuleeta ennongoosereza mu tteeka erifuga UPDF nga kkooti bwe yabawadde amagezi nti etteeka eririwo ligamba nti nedda civilian tumuteeka ate mukagulika amagye civilian abeere mu civilian courts kakati ab'amagye babeere eyo ate n'ab'amagye nga bazizza emisango nga gyegweno nabo bajje eno kakati onaawulira ataddeko Pale FM ekkolera omuntu wa bulijjo. Twolekera omwaka 2026 agasinga ku nteekateeka ey'obufuzi katutandike nago mu 2026 kiki bagenda maaso n'okulabika nti oba bapanga tugenda kujja n'ebiwerako. Waliwo constituencies bbiri ze tutegedde nti babadde